ebyatandikidde paka ebyakomye. Nze nkuze kutuuka wano kyendabye olwaleero sikirabanga. Nze sirabanga ko bantu balwanira mulambo. Naye NUP mweswaziza nnyo. Bobi Wine oswadde nnyo. Kubanga n'abantu ababadde balowooza nti Bobi Wine okyalimu akategeera, leero bategedde totegeera. Either NUP mwagwe eddalu, muli bagwagwa, muli basiru, n'abasiru abasembayo tebasobola kukola bye mukoze. It was too much. Ne muwamba omulambo nga temuli ba famire, si mwe abaana b'omugenzi, kugamba omulambo ne muguwamba buwambi kifuba nenga kicennyo. NUP kicennyo. Mawulire ki ge munoonya ge mutafunye. Munnammwe afudde. Wabankoti omuntu mulamu mulwanira mu ddwaliro. Munnammwe afudde, Segirinya afudde, mulwanidde omulambo ng'ensi yonna ebalaba. Kale temuyina magezi. Temuyina magezi. Ebyo bikolebwa abantu abasembayo mu ntegeera. Kale tukitwale nti Mpuuga mubi. Naye leero Mpuuga abasinza amagezi. Leero Mpuuga, nze mbadde Mpuuga sikwagala, naye ku luno obasinziza amagezi. N'abaana b'omugenzi temubawadde chance kuziika ku kitaabwe. N'abaana ba Segirinya temubawadde chance. Bantu mwe muli babi. Muli babi. Ate leero bwe nnyongedde okubatya. Nenga wali okirabyewa mu Buganda wano. Bwe njagala ompe bwe wali okirabye. Wali okirabyewa mu Buganda. Abantu ne muwamba omulambo, temuli ba famire. Mama wa Segirinya yeebazizza Mpuuga. Ne muswala omulundi omulala. Mama wa Segirinya ne famire ya Segirinya yeebazizza Mpuuga. Era ne babaswaza. Mpuuga kuluna abakubye. Mama wa Segirinya abakubye. Kwayo olukutte omuzindaalo neyebaza Mpuuga. N'agamba Mpuuga yabalambulanga mu ddwaliro. Mwe nga Segirinya mwamwegaana. Segirinya mwali temumwagala. Era ne mukufa mukiraze eti mwe mwazze kukima mawulire. Mugakoze. Wallahi Segirinya mwali temumwagala. Era ne mukufa mukiraze nti actually omusajja NUP mwali temumwagala. Toyinza kukola bwe otyo kukuziika kwa mukwano gwo nga ddala mukwano gwo. Tosobola bikola bye mukoze. Mu butuufu ne wabanga wamma omuntu mulabewo nga yafa, oyina respect gy'omuwanga afudde. Naye Mpuuga yeetaaga kwebaza. Kwa mama wa Segirinya yabyogedde. Ndiyebaza Mpuuga. Kwa ne mama wa Segirinya akimanyidde ddala mwali temwagala mwana we. You are just pretenders, hypocrites. Mama wa Segirinya okwebaza Mpuuga abadde agamba NUP omwana wange mwali temumwagala. Era Mpuuga awangudde. Kwa nsiraba nko bantu bawamba mulambo oba muli basezi. NUP muli basezi emirambo mwegidi.
nze kyendabye olwaleero sikirabangako mu myaka gye mbaddewo. Ne famire ya Segirinya yonna ebadde ebaza Mpuuga n'abaana. Kasajja gwe Bobi Wine oli mubi. Bobi Wine oli kasajja kabi. Agamba gwe n'otaswala muwadde. Gamba nti ne bannange n'alabika ntya. Mukoze fujjo eritali necessary. Ebyo nabye mukoze tebibadde necessary. Fenna twali tufiiriddwako. Ne famire yo mugikoze bubi. Famire ya Segirinya mugikoze bubi. Ndabye Sauda Madada nga avuma mama w'omugenzi. Bannange. Ne mudda ku famire ya munnammwe ne mugivuma. Ne muvuma mama w'omugenzi. Ne muvuma baganda ba Segirinya muli babi. Nze sibirabangako bino so. Toyinza kuvuma famire ya mugenzi. Mwe abasoose mu byafaayo. Ne mudda ku baganda ba Segirinya ne muvuma. Ne gwe wali okirabyeko. Banne kale ebyobufuzi bibaawo. Ne toyinza zanyira byabufuzi ku maziika. Ne famire y'omugenzi. Famire y'omu... No, you disrespected that family. And it's very absurd by the chikwase nako. Kwa tutunudde ensi yonna neewuniikirira. Ngolo Sauda Madada mulya omuvuma mama w'omugenzi. Omukazi akyogedde mama wa Segirinya. Naga yabadde yasazeewo omukolo gubeere wa Mpuuga. Ne mama munoonya mawulire ekige mutakuse. Mukyanoonya buzindaalo kibi bye mutayogedde. Nga parliament yebadde ejjanjaba Segirinya. Parliament ya Uganda yejjanjabye omusajja. $1 billion ya Uganda yejjanjabye Segirinya. $1 billion. $1 billion. Nga mwamwegaana. Wono Segirinya bwe yalwala NUP mwamwegaana. Ne mugamba azannya katemba. Ne muwamba omulambo. Tunuulidde abaana ba Segirinya n'ennaku n'enkwata. Abaana ba Segirinya mbatunuulidde. N'amaziga ne gampitamu. It's very absurd. It's very unfortunate. Sagala na kukaaba. It's really sad. It is sad. It's very sad. Chikwase nako. It's very unfortunate. I don't know. I looked at those kids and I'm like, oh my God. It's very sad. It's very bad. Simanyi obaako obuntu kabaweddemu, but it was very bad. It was. Tunuulidde abaana ba Segirinya n'ennaku n'enkwata. Baana bato tebaziise na ku taata waabwe, omulambo baguwambye. Bazanyireko ebyobufuzi. Neno nolwakubadde totegeera. Really nga totegeera ng'oli mulalu. Ebikoleddwa olwaleero
was very unfortunate. It was. Faba Musegirinya abadde mukwano gwaffe. Ne mumuziika Segirinya ne mumuziika ng'embwa. Ngabaziika embwa like a dog. Bwe muto bwe mumusasudde. It's very bad. People bad. I mean, it's very unfortunate. It's very disgusting. I don't want to associate with that in my life. I can't believe you guys. Gamboja Siri bulungi mwana gwe byewuunyisa bebya numpu bya oba banoonya mawulire naye simanyi oyo omusajja bamuyita Madadas musajja akubye mu brother wa Segirinya ne bawamba omulambo. Banange mpulidde ennaku ng'oyo omusajja Madada akuba oyo omukyala simanyi oba abadde sisita wa gundi Segirinya. Ebya Nuupu twabimanyira we bitonaye tebalowooza nti balifuga eggwanga tekisoboka. Ezo embuzi twabakoowa wamma bisiru tebirina magezi gyamukwasamirira n'owamba omulambo bawooza musimanyi gundi ayalwanira omulambo bagulwanira ebyo Nuupu oyo pulezidenti w'abafu twabamanyiira mulabikira ku lumbe buli we bawulidde omukolo ne bajjayo obukanzu emitwe gibalinga Junior wasibyo kya sebo Junior ogamba otya muganda wange? Ndio gambo. Nze mbeera wano Masaka n'abasajja boolesezza empisa embyezi saasinze ey'okuba embi. Kati ng'abantu be bato tubakwasa eggwanga lyaffe line ekyo tekisobokerako naddala. Temumulambudde mu ddwaliro, temukoze eki wabula mu budde bw'okuziika, mwenna ne mulaga nti mwenna b'amaanyi. Kati nga mufumbiro ekigambo kye yayogera yabadde asaana na kuyiira nfuufu n'atalabikirako ddala. Be bantu abakyasinze empisa embi abasiga obukyayi sirabangako na muntu alwanira mulambo nga bano abasajja kye bakoze ekintu ekibi ennyo ng'omuntu bw'otyo ng'omala omukwasa eggwanga lino olowooza kinaaba kitya. Abantu abalala tebabalaba ng'abantu. Maama Segirinya atuuse n'okugamba nti oyo mpuuga gwe mulaba yalambula omwana wange ng'atuwa n'obujjanjabi. Era nze mbadde ngenda kukola ekyafaayo, nyambadde ne ngenda n'enkofiira yange nga bondaba benti bengeezi.
nga njagala omuntu gwe Beren abantu ababadde bagala Sseggirinya ku mutima be bataziise naye abantu abaagala kamera be baziise Sseggirinya. Junior essaawa ya leero Bajjo ne Sseggirinya bali bati okitegeera ne mu kufa Bajjo abadde alambula Sseggirinya naye kankubulire mikwano gya Sseggirinya egimwagaliza tegisobodde kuziika. N'ekyokubiri ekintu kyendaye mu kuziika kindaze nti Bobi Wine tayagaliza. Honorable Mpuuga ategese omukolo abantu bajje aweewo agamba mabugondese ga mitwalo 5 goyambe ku mwana okitegeera. Bannaye speaker alese obukadde 10 naye tebaddewo speech eraba baana bano tubakozi tutya bali babadde mu byabwe mu byakwevuluga. Honorable Mpuuga kyeyabadde ategese kyekibadde ekituufu. Junior kankubulye maama Sseggirinya alina ekigambo kyayogedde mbonyeebonye n'omwana wange ono mu ddwaliro ekitegeeza ye maama abaddewo buli kimu akirabye abadde amanyi nti Honorable Mpuuga ombeereddewo mu mbeera yonna ne bakugobya ekiro osigadde wooli naye ate bano abajja baagala bwagazi mawulire na kubalaba omukazi ng'alaajana naye abantu tebalina bulumi ku mutima. Omukazi ali mu maziga g'akaaba gw'oveeri okuba mutabani we ebikonde mb'olwanira mulambo. N'ekyokubiri Junior singa essaawa zino tugamba bannaye Sseggirinya abakungu bazi bamuwadde obukadde 10 palamenti emuwadde obukadde 5 mikwano gigisonze obukadde 3 naye obutagaliza bwa Bobi Wine ebyo byonna tayagaladde Sseggirinya family Sseggirinya kufuna wadde n'ekikumi. Batugamba Museveni yawa Sseggirinya obutwa. Sauda Madada agambye Sseggirinya yajja okulayira nga mulwadde okitegeera ekitegeera Sseggirinya yali mulwadde before tunamna kuyingira palamenti oba okitegeera. Essaawa kaakati Bobi Wine ze kisinga okunnuma ku mutima era mpulidde nga n'amaziga gaga nti abantu abaali bulagana yenze Nagirinya oyo kamweyimirire at least muweerere. Abantu ba gavumenti be balina ssente kankubulire Junior opposition terina ssente naye singa Honorable Sseggirinya ategese bulungi omukolo ogwo basipiika ne bajja bamemba Sseggirinya abadde n'emikwano gye egisobola okugamba bannange nze ku lwa Sseggirinya mpaddeyo emitwalo 5 n'ebijja nibadde 5 giyambe ku maama anywe kasukaali naye essaawa zino bo bamaze ganya politics bazze waka beebase maama bamulesawo mu kyangaala kyano okwewuza essaawa zino nga Mpuuga akyali ku ground ne maama agamba maama tukoze tutya naye babadde bagenze okunoonya amawulire bamaze okugafuna bazze Kampala beebase bo famire z'abannaabwe obulumi bw'abannaabwe tebabuwadde kitiibwa okitegeera obulumi bw'abannaabwe babuzanyiddeko politics ne bakolerako buli kyanjaga bakoleddeko ebyabayaaye Bobi Wine takulanga mu mutima gamba nti bannange tuli kufuwa tuli mu nnaku wali eri baziise Sseggirinya nga tekuli kagamba woowe taata ogenze nga tewali wakaaba wabula bano bawoba bendera oba kitegeera bahooligans balina bafamire eri eri bo bano bali mu kukola mikolo okitegeera famire eri ennaku abaali kaabi abeerisi b'ekikooyi abantaddeyo evvu abandiyeyo ettaka erisembayo tewali eyo ettaka wabula bano nuupu kibiina bubiina okitegeera naye Bobi Wine yagala okufuula abantu nti yafuga eggwanga. Bobi Wine yalaze nti yafuga obusiraamu n'abusalirawo batwongezeeyo okitegeera. Bobi Wine ayagala okulaga nti yafuga ne famire z'abantu mu nju okitegeera. Nze nkaabya amaziga nga maama Sseggirinya awa speech ne ngamba senga Sseggirinya avaayo na Bobi Wine oluyi nga mpulira obusungu obwana buli eri bwambi tekuliika bubudaabuda. Senga Bobi Wine oba senga Babi yadde ku bwana nga naye mukazi wa Bobi Wine ye obedde ali mu kukola kikuŋŋaanya bwana buli obwana buto myaka 12 myaka 10 gw'olw'okweyagala amawulire ovuddeyo oyogere bwogezi fwa tewali ayiyeeko ttaka ku Sseggirinya famire temuyiyeeko ttaka hooligans eri wali bino byogamba bannaye taata ondese taata obadde ompa omugaati tewali abadde abyogera famire nga bagiteze eri mabusa bali okitegeera nga woono yazira bannaye taata ondeseewo obadde ompa ekyokulya taata ogenze wali nga waliwo simanyanga Edi Mutwe simanyanga Nuwa Mutwe simanyanga Katongole abaagala kaadi ey'okwesimbawo okitegeera
Junior ulimbo okufira taata obumanyi gwakabuvaamu obutegeera essaawa eyo nga taata bamuteeka teeberezaamu ng'oli mabegeeri twabona kulaba wansi naye nga bano simanga nuwa mutwe simanga Sauda Madada simanga biri awo byasaamirira okitegeera nze mpulidde obusungu era singa mbadde n'amaanyi mukama Bobi Wine lewe ategedde era Segirinya teweebaka singa Segirinya avuddeyo n'akirimbula omuntu awo aba kitege beefuza ebintu ebitabakwatako Junior tuvudde mu kuziika nga tewali muntu agambye bannange Segirinya abadde mukwano gwange neeyamye okwana we okumuweerera tewali oba Segirinya abadde mukwano gwange mpaddeyo $10,000 tewali condolence ezisomeddwa bazisomyeko gye mubadde bazisomyeko ne muziwulira tewali kibaddewo okujjako okwolesa obujega Bobi Wine okulaga nti bannayenze pulezidenti wa Uganda kyatali agamba pulezidenti Museveni ye yassa omwana ate empuuga ye yawa abantu obutwa kati ani yattaani naye nga bannaye pulinsipo nedda kyusaamu naye mukama bagamba kyosiga kyokumbula kuno okufa Segirinya tusooseyo obusoosi naye Bobi Wine waba yeebase afumitiriza alabe bwe mba nfudde Solomon n'atanziikako aliwulira atya Junior bye nze sirabangako bantu balwanira mulambo nga sina bafamire ennaku ennumye abaana ba Segirinya abato naye nojja ku maziika ga munno ng'ozze nnoonya mawulire kati muzeeyo ewaka mmwe mwebase muzeeyo maka gammwe mulye munwe mwebake naye nga kiki ennyo nno NUP lwaki temukula simanyi lwaki Bobi Wine oganye okula oba okulodda wansi oba tokyaswa Bobi Wine kiki ekikulimu muzimu ki Bobi Wine ewammwe temufiirwa byokoze mba Segirinya Bobi Wine oyinza obikola ewammwe kagamba Segirinya mumwambudde ebitiibwa ne mukufa ne mumuziikanga hooligan ng'omuyaayi Segirinya bamuziisenga muyaayi omusajja omubaka omulamba Bobi Wine yakoowa Segirinya to the extent ne mukufa amwambudde ne mudda ku famire ya Segirinya ne mutyoboola ne muvuma ne mudda ku famire y'omugenzi ne mutyoboola n'okuvuma ne muvuma laba abaana ba Segirinya bato abo abaana ba Segirinya bato nnyo bambi and it's not their wish titata waabwe yafudde kuba era ffenna abali wano teri ayagala muzadde we afe nga muto olaba muzadde we afa nga okuze nowuliranga nti ensi ekomye naye tunuulira abaana ba Segirinya emyaka gye balimu abantu abandi bakumyekumye abandi badde n'abaana abo bali mu kulwanira mulambo baagala wali kamera beewadde n'entebe z'omu maaso embwa ezo banne muli babi nnyo nze ate nnyongedde okukyawa abantu basajja mmwe muli babi n'otabaamu na kisa nibana abantu tufuuse ensolo lwiri n'otabaamu na kisa kugamba nti abaana ba Segirinya bano abato abataziise ku taata n'abaana n'okuziika tebaziise kubanga mulwanisa mpuuga abasinze
amagezi era leero bwentegedde nti Mpuuga mbadde sikwagala naye ku luno Mpuuga olaze nti oyina amagezi era nebaza nnyo Mpuuga musajja gwe Mpuuga bulijjo sikwagala naye ku luno nkwagadde oyina mwaka obuntu ne mama wa Segirinya yebazizza Mpuuga mama wa Segirinya mwennyini yebazizza Honorable Mpuuga n'agamba oyo omusajja atubeereddewo bane Mpuuga weebale oyina omutima omulungi bulijjo ate kyesitamanyi olaba mama wa Segirinya akwebazizza ne nebaza nnyo Palamenti ya Uganda Speaker Anita Amongi kwa Segirinya Palamenti ye mujjanjabi over 1 billion nemutuga nti Museveni ye yawadde Segirinya obutwa ate Sauda Madada agambye Segirinya kuva dda mulwadde era nemukulayira mbu yava ku kitanda kati ekituufu kyekiriwa Sauda Madada yennyini yagambye nti Segirinya abadde mulwadde kuva dda iba nange Museveni abiyingiriramu wa era Museveni yawambye omulambo mwe muli babi nnyo n'okusinga Museveni NUP kyemukoze okuwamba omulambo ate mwe muli babi nnyo kagamba n'omulambo Museveni yaguwambye mulekerawo okuwaayiriza Museveni you can fool people but you can't fool people every time osobola olimba abantu ne tosobola kulimba abantu lubeerera ebintu byemukoze olwaleero ensi erabye ki muli the world has seen who you are no buli omu mubi bane amaziika kiba omuntu nga bagenda omuziika kiba kiseera kyakujawo differences ne woba wamwe olina obutakkaanya n'omuntu mu kuziika tewabeerawo butakkaanya nze byendabye olwaleero sibirabangako bukyangambaawo ne temwina leadership NUP temwina bakulembeze huliganism mulinga bayayi mulinga bumyu gwe owamba otya omulambo nga toli wa family temwina bukulembeze laba Katolu Bwama engeri gye bamuziika look at the way Katolu Bwama was buried mu kitiibwa ko Honorable Nsereko yaliwo and Honorable Nsereko is a leader era lero bwe nkitegedde nti Honorable Nsereko oli mukulembeze comparing okuziika kwa Katolu Bwama okomparing n'okwa Segirinya ojja kulaba enjawulo the difference bukulembeze leadership ne Katolu Bwama bamuziika mu kitiibwa ne Segirinya omusiraamu bamukasusenga bakasuka embwa tewali swala ze bamusomedde abaana be tebamuziise mukyala we taliiwo nengo izo ziika omuntu bwotyo wano mu Buganda omugenzi Katolu Bwama mumujjukire Katolu Bwama bamuteeka ku National Theatre ngulabye ebintu biri organized the only thing ekyabadde organized mu kufa kwa Segirinya yabadde Parliament olunaku Segirinya lwe bamututte mu Parliament lwe lunaku we wabaddewo okwo ku order look at tata wange engeri gye bamuziika
Maikati, let us compare. Abalala abafudde abakungu babazise batya. Look at the way my dad was buried. Total respect. Tata wange yazikibwa mu kitiibwa. Kugamba nga naawe olabira ddala omusajja bamuwerekedde. Ebyo wabirabako ewaffe. Wabiraba y'ebyo. Bannange singa mubadde waffe mbadde nja bakuba. Era famire ya Segirinya kyenyigidde famire ya Segirinya butabakuba. Bannange obwo obusiru Bobi Wine ebyo bikolera mu famire z'abategera bayinza okukuba ne bakwambula n'empale eggwe. Era manyire ezo famire z'Abasegirinya. Bannange ebyo n'obikola ewaffe ebyo. Owamba omulambo gwe wamuzaala. Bani bayinza okukuba. Mama! Bana eyo famire betaga wabusi bakambwe. Bobi Wine ng'omanyiraani. Gwe nguyi. Nange simanyi nakumanya. Singa mwabiku simanyi nizo kukuba. Ebyo yizo bikole mu famire z'abalala. Oze wantu gye batakuzaala gyowe biragiro kubafuba abanno. Kale mumanyira niraba kino kisawuda madada. Kyonna tekirina mu mpale ya munda. Kididde mama wa Segirinya kimuvumye. Kididde muganda wa Segirinya kyekalakaasa. Segirinya gwe wamuzaala gwe sawuda madada. Bani gwe sawuda obadde onyuma okkuba. Bannange obadde onyuma okkuba. Bannange ekyo kisawuda obadde okiyisaamu empisa. Oyo Bobi Wine abadde yeetaaga kwambula mpa. Bannange mugwanga ku famire kadingo. Banne Bobi Wine. Nalimba linze mu bikole ewaffe. Nze nalimba linze. Ebyo bikole ebyo ewaffe ggwe. Mbu olagiraani ggwe. Kisiraani mbwa nagawa. Oyo Bobi Wine abadde yeetaaga okkubamu obwo obusuuti. Ne bamwambula empale n'adduka. Kati kirina magezi. Nze siba nkumusajja talina magezi nga Bobi Wine. Kubanga tosobola kuwamba mulambo. Mu Buganda wano, mu Buganda nga gwe Kyagulanyi. Obona naye akula amagezi agassa wansi. Kati gwosobola ofuga eggwanga ggwe. Bobi Wine leero bye mukoze mu kuzika gwe tuyinza okuwa eggwanga ggwe. Era limba abo basiru banno mbu pulezidenti ne weeyamba oli pulezidenti wawaggwe. Gwe weetaaga kuba miggo principle weetaaga kugalamiza. You can't do that. You cannot do that. Ng'omutwe gwo gutegeera. I think you are mentally sick. By the way, nzikiriza muli batabufu ba mitwa abannopu. I had some respect for that man. Bobi Wine to respect yange against. Notasasira ku baana ba Segirinya. Awe nyini Bobi Wine obadde okwatira omuzindalo ng'omuntu omukulu. N'ogamba bannange tukole maama wo omugenzi kyakoze eki? Kubanga Segirinya maama we yasalawo. Mama we Segirinya NUPC ya muzaala. Mwena mumulabye bukulu oli mama we. Omanyi obulumi mama wa Segirinya bwawulira. Omukazi agambye embonye n'omwana wange. Nengojja ngojjozanyira ebyobufuzi ku mwana wa munno singa Solomon yabadde afudde. Bobi Wine obadde onaabikola. Singa Solomon yabadde afudde.
Will you do the same things? No. Bane tuberemu akobuntu. Eyo family y'abasegirinya esigaziza pain. Kati sasira abana basegirinya. Abana bato. Abana bato. Nemujja ne mubakola ebyo. Bunamwe muri bakwano basegirinya. Is that friendship? Ogwo mukwano. Namwe nga muri ba hypocrites. Is that friendship? Are you sure? Oh my God. Allah basaside. Is that friendship? You don't even, you are too insensitive to think about those kids. Nemuziko omusajja nga n'abaana be tebaliwo. Kubanga mwagala amawulire, mwagala babalabe, mwogedde. Mpuuga, Honorable Mpuuga nkwebaza. You are a very mature person. Mama wasegirinya bambi kitalo. Naye ensi yonna ewuniikiridde. The whole country was shocked. Abantu okujja ne balwanira omulambo nga siba family. Kale musinga family wamaye badde erwanagana. Ne mwabe bali ne mulwanira omulambo. Kino kisawuda madede no kiraba bitama. Tuna kitulanga oba enkwale. Ntulde kisawuda madede ate gwe sawuda singa nazze. Mbadde nja kukuba. Nkuzeemu amagezi. Kiyimiridde mu mulyango kisawuda madada kiri mu kuvuma muganda wa Segirinya. Gwe sawuda obadde weetaaga okkuba. Noddayo nga neneka togiina. Waliwe bakuzaala eri family iyo. Are you born in that family? Mweyambaziza ebigudi bya NUP mwe mwagala mirambo. Olaba Segirinya ali tannafa nga mwamubisedda. Intention ya mwensi yagimanya mwali mwagala Segirinya afe. Segirinya yali tannafa nga tannakutuka erubaga bo baali bamubise. Which type of people? Mwemuli bantu ki? Mwemuli bantu ki sincerely? Omusajja yali tannakutuka nga bo bamubise. Ne bagenda ne bagula amasuuti. Ne baleeta amazzi gaabwe. Mutudde mbusuti mwena muunya amatako. Mpulidde obusungu banne singa mbaddewo mu kuziika. Akakisajja ka Bobi Wine mbadde nja kukakuba. Bonna bwituusiza mu maaso bawunya amabina. I felt so disgusting. Bonna tekuliiko n'akaabye. Kale mwandiyekaabizaako. Nobody cried. Nze Segirinya ye muntu gwe basosoziika nga tekuliiko akaaba. Beewuubiza bibendera. Omuntu waafa bambala saati ziriko bifaananyi bye. Omuntu waafa bambala saati ziriko bifaananyi bye. Ekibambaze bifaananyi bya esaati za Bobi Wine eri badderale. Kuka mukuzika kwa munamwe mwakufudde lale. Mubadde munoonya bululu. Kati muzeeyo kulonda banamuddirira. Banene ensimbi. Bannange, let me tell you, njiza abantu. Era kanzire munkebere mikwano gyange. Bane njiza abantu. Abantu muli babi. No, muli babi. Bane, I don't know. Ne abantu muli babi. Nze ntidde abantu. People bad. People bad. Bana bantu bafuuse ensolo. Ate abantu bakyaswala. Likoliwo mechi tukyolabanga kigenda kukuswaza. N'okita. Segirinya babadde bamuwadde sendoofu nga nnungi.
ne byonna mubimwambudde kugamba Segirinya mwamwegana mu bulwadde ne mukufeera mu muswazizza muli babi omusajja abonyebonye n'obulwadde mwandibadde mu muziika mu kitiibwa ne huliganizimu so bannaye twegendereze nnyo mikwano gyaffe ebyobufuzi bibi bijjudde enkwe ebintu ebyobufuzi bijjudde enkwe hypocrites ebya Segirinya nkwe people hypocrites banidde Abaganda twebikabikako naye kati abantu omuntu asobola okujja n'emulumbeero n'avuma maamawo omuntu asobola okukala amaaso n'alumba maamawo ng'ofudde n'amuvuma ti abantu gy'oli ye yakuzaala abantu mbalabye bukulu Segirinya ayina gy'ava ayina abaamuzaala kati abaana abo mugenda balabirira gwe Bobi Wine abaana bo n'abalabirira kati ozeeyo magere kunaabako oleega olutwe are you going to take care of those kids nga bwe walabiriraani Bobi Wine nga bwe walabiriraani tuweeyo omwana w'omu gw'olabirira ku bukoddo bw'oliko nga n'amabugo togagaba principle n'amabugo banna akasajja ako kakopi Bobi Wine oli mubi nnyo n'amabugo gakulemye okuwaayo kati abaana onaabalabirira abaana obajje ku bantu abajja obbalabirira abategerekeka ozannya ebyobufuzi bye ebyekisiru weerabisiza abaana ba Segirinya ogenda balabirira nga bwe walabiriraani Bobi Wine njagala ompeeyo omwana w'omuntu eyafiira mu struggle gw'olabirira nga ne maama wa Franka eyali bodyguard wo talina kyalya yawo owuba busuuti okuzunza lutwe principle weetaaga okkuba ojja gwa ku famire ekuba obulungi obwo obusuuti ojja vayo babuyuzizza mumanyiira abantu ine yekangabiriza yeetuzizza mu maaso kati obadde weetuuza mu maaso gwe musika w'omugenzi gwe kibadde kikutuuza mu maaso eddaame ligamba gwe musikaawe ewe mugenzi yaŋŋamba njogerere essaawa 5 bwe yali wano omulwadde nga wamwegaana kati omwagadde mu kufa oli kasajja kabi nnyo ate enkwezo Bobi Wine buli omu atandise oziraba Bobi Wine ensi eno yali ekwagala naye ogenda mmaliriza nga buli omu akukyaye mark my word Bobi Wine bw'otakyusa nkwezo you'll end up nga buli muntu akukyaye naye ng'ate walina omukisa ensi eno yali ekwagala naye omuntu obaako ow'enkwe n'obaako ow'okoma naye gwe buli omu n'omukolako enkwe buli omu n'omulwanisa wano ku kuziika kwa Katolubwama wajja n'okwogera n'oyogera waliwo eyakuba Bobi Wine nsereko gw'owalana ye yakuwa n'omuzindaalo kasajja gwe butasiima honorable nsereko gw'owalana ye yakuwa n'omuzindaalo oyogere mu kuziika kwa Katolubwama waliwo eyakuba n'entebe ne bakawa oli kasajja kabi nnyo bano bajjeeko omutima omubi twatayagaliza ne Segirinya era tumwagaliza wano kati oyo Bobi Wine yajja mu kuziika kwa Katolubwama nga wendi ne bakawa honorable nsereko ye yakawa n'omuzindaalo ensi eno yeerabira era ne kaasama ebyekisiru byako ne tukagumiikiriza ne kagenda lwaki obadde tusobola kugumiikiriza mpuuga yakola ki ekyo kyotasobola kugumiikiriza kasajja gwe
Nikagala kefuula akalungi, nikagala wefuule mulungi omwo. Bobi Wine buli kiseera gwayagala obeerenga gwe mulungi. Kasajja gwe bw'otaakomya enkwe. N'okwagala kamera. Buli afudde ye gwe, buli afudde. Otuulako emabega ofa. In fact, Bobi Wine n'okwogera obadde tolina kwogera. Family ebadde erina okwogera. Kati oleese lukazi lwo lubabi lukole ki? Ndabye ne mukazi we naye ayogera mwogere biki? Ng'omusajja mwali temumwagala. Kati bali magere banaabyeko bagolodde obusuuti balinda n'omulala afe. Omuntu beeramu nko ku magezi. Ugambe naye wano lwaki mbansika omuguwa. Bobi Wine singa oyise empuuga ne family ne mutuula abantu bandikubazeemu amagezi. Bobi Wine kyabadde alina okukola kukwata muzindalo n'ayita mpuuga ne badda mu nnyumba ne family ne boogeza olulimi olu. Bobi Wine obadde owangudde. Aisensi yandikubazeemu amagezi naye olaze obutategeera bwo. Ekwata lowoozaako wabaaki. Why don't you think beyond the box? We all have differences. Fena tubeera n'obutakkaanya. Nawe Bobi Wine kyobadde olina okukola ng'ategeera. Obadde okwata mpuuga ne muyingira ennyumba n'abafamire ne muvaayo nga mwogeza olulimi lumu. Ensi yanditegedde nti ogayina. Era togayina. Naye oba tulina magezi geewole. Kale tukkiriza amagezi togayina naye geewole. Bobi Wine toyinza kwewolako magezi waneiba. Tukkiriza go togayina. At times Bobi Wine weewole ku magezi. Kale geewole bwewozi. Just wait knowledge. Kati ye mumuziisenga muyaye. Segirinya mumuziisenga muyaye. Omusajja parliament ebadde emuwadde okuziikanga kwa kitiibwa. Nga buli kimu parliament ekisasudde. Kwa parliament era ye mujjanjabye obukadde 900 million. Bobi Wine waleetako mmeka? Ku milioni 9 ezijjanjabye Segirinya goleeseeko mmeka principal azaawuba obusuuti? Gwe nga totubulidde ze wawa obukopi obukujjudde. Tosaana kujjanjaba baganda bo ojjanjabe Segirinya gwe weegaana. Gwe tunuulira okuziika wamu okusembyeyo kwonna. Olabe n'okwono. Abo abaana beetaaga okkuba Sauda Madada kigaala ebimwe. Kitajajo gwe Sauda Madada oli muka Segirinya. Gwe Sauda Madada Segirinya abadde bbaawo. Kakulinga manyi goyogeza mulumbe. Bwe wafuuka mukwano gwa Segirinya n'ofuuka mukazi we. Ayu Segirinya's wife. Kyonna kyakula sajja kiringa nga kibokesa. Ate Sauda Madada wali okyali mukwano gwange walina ku magezi. Kati Sauda Madada oba gwe muka Segirinya omukulu. Kati izo okubanu nga gwe mukyala mukulu. Bye biragiro by'obadde owa. Bannange nze taamale n'enfa olwaleero. If I'm to die right now or tomorrow, eddaame lyange liwa maama wange obuyinza. Nze bwe nfa sirabanga ayasama. Maama wange kyabagamba kye muba mukola. Mumpulidde bulungi. Nja kuva mu ntaana ntwala omuntu. Bakutenda manyi mumanyira. Oluzoli mukwano gwange.
manyi abamu muloza ati kuba muli mikwano gyaffe mugasa nze olumbe lwange my mother yayogera ekisembayo nziika ddi saawa meka maama wange kati gwe jangu onjasamira mbu simanyi oli w'NRM simanyi oli wa PLU jangu ngonjasamira oba gwe wanzaala siyama mange teyanzaala mwandindabye mmwe muli awo museneka amannyo maama w'omugenzi ayogera nawe Sauda Madada okulukuta enziku munakyo kyogera maama w'omugenzi ayogera baganda be boogera gwe Sauda Madada Segirinya omulabidde ebbanga ki ne muwayiriza Museveni buli kiseera muwayiriza Museveni afudde sirimu muwayiriza Museveni afudde enziku muwayiriza Museveni afudde enfaana muwayiriza Museveni mulekerawo okuwayiriza Museveni nafudde ebirwadde bye neba ne Museveni ng'abonyeebonye kati era Museveni abadde abatumye mu Boomulambo mane Museveni abonyeebonye kwegaira yabadde abatumye mu Boomulambo muli babi ko Museveni yabonyeebonye mu ggwanga lino afudde accident Museveni mbu yamusa nebo nabo Museveni yabasangawo batta really where does he find them nawe kirowoozeemu afudde ebirwadde bye Museveni banange oyo bamuwadde obutwa obwo obutwa bade siga Museveni yali agaba obutwa singa ffenna tetwafadda n'afudde sirimu obwo obutwa afudde enziku butwa if it was poison singa kadingo Bobi Wine waali kale siga gavumenti eno yali ewa obutwa kyo Bobi Wine singa weekiri singono chairman Nyanzi wali mbutategeera bwe o chairman Nyanzi abeera mu kuwuuta bigere wali mu restaurant ya kino ekikazi kinnakanwa ajo bakikwana o chairman Nyanzi musanga ku Lubaga Road awuuta bigere ali mba amalaya nga tebamutanga chairman Nyanzi wali ku Lubaga Road wawuutira ebigere mba amalaya nga government temutanga mulekerawo namwe ebintu by'ekisiru abeni musiba mba amalaya gavumenti nga tebasangayo kubatta oyo chairman mbeera naye wali ku Lubaga Road mba amalaya Abanyarwanda ng'awuuta bigere nga temusangangayo gavumenti temulaba nimuwayiriza gavumenti buli kimu kati bye mukoze Museveni abaddewo ka Museveni abaddewo ewa Segirinya nabaga mu Boomulambo gw'abannammwe ne mu Boomulambo ogutali gwammwe muli basezi mbadde mwagala mulya musiba b'amalaya muli mu struggle teziriyo mwalwala dda bisirimu byammwe n'enziku bigenda kubatta ndabye no ate Lukwago gwe Road Mayor Lukwago lekerawo okukyamuka mu kamera Lukwago okyamuka nnyo gwe Road Mayor abo bolimu tebakwagala Lukwago NUP tekwagala nga kera tebali kwagala kati kyamuka Lukwago wekyamusa bali bakoowa bagenda kusimbako n'omuntu ku bwa Road Mayor era gwe Lukwago nkulabye naye naawe Lukwago olabika obusiru naye bugenze bweyongera kati okiba gwe Elias Lukwago okibanyidde ddala Bobi Wine takwagala kati byo badde oyogera ebyekigwagwa
bonanga bakeneka bukenesi Lukwago badde oyogeranga Bobi Wine yakeneka tebakwagala NUP teyagala bagezi nagenda okuvuganya ku bwalodi bebagenda omukusimba ka kati ewa Segirinya bagenda simbawo mulala kati balinze by election ate Lukwago nakugamba we nakusanga simanyi lwaki Elias Lukwago toyiga omusajja mukulu ebimu olusi webuza amagezi Lukwago you think Bobi Wine akwagala kubyakoze kati gwe Elias Lukwago kankubulire lekera okuchamuka takwagala nze nali mwene UP nga mu bantu Bobi Wine batayagalira ddala Lukwago mwoli nkulabye nga weyogeza otuddawo mu ntebe tebakwagala bali bawuliganizi bayayi kati olaba bakoze bwe batyo Segirinya ate gwe Lukwago obulwadde bukuluma omwaka oguwedde gonna Lukwago gumaze mu ddwaliro lwaki todde wonoomera eddagala Lukwago omwaka oguwedde ogumaze bakujjanjaba simanyi ekisakiro kikuluma why don't you go home and you swallow your medicine munagwa ne ku accident buli mufuye gwe same faces zibeera ku bafu mujja gwa ku accident mufire mbafu abatali na bamu kwa mama mwagala babalabi we mutayogedde muwulira bubi abo bonna abazozika Segirinya kamera zibalabi oluba wayirize Museveni badde ewaabwe ne banne Museveni abonye kati Lukwago nga kubidde kutibakwagala kibula yewona le bonsereko mugezi yabata Chenebaza ku nsereko honalebo ye yabateerawo nga lumu yabateera wali yabata ne mukalulu n'awangula nsereko ye mugezi yategeera bali basiru nabata omanyi ensereko tadiringa na basiru ye honalebo se kasita kulaba ngentegeerayo ntono akuteerawo izeroya kuli munnamateeka kati ono Bobi Wine aina diploma ye modidi amuwe byokola nsereko ye yatema era toyinza mulabayo honorable Sereka badde mukwano gwa Segirinya nnyo mu bantu Segirinya bemanya ababadde mikwano gye ebitali bya kulimba ebitali bya kamera honorable Sereka yasoko tuga Segirinya mulwadde era siga kati tumwetondera kwa bya tugamba bitufu wano honorable Sereka yatuga Segirinya mulwadde mwavuma muvume but the umusanye kiriyugira cyari kitufu kati right now Bobi Wine singa wetondera Sereka kwa bya gamba bitufu the man was sick nomugamba yekoza ayagala sente kati wo ensani gwirabye nti mutufu Sereka was right era honorable Sereka yakolanga live muzijjukira nalabadde Segirinya mulwadde nga banopu bavuma muvume abali mu kabadi abagala kubba Museveni abanoonya sente but Sereka was right so singa twetondera bwetondezi honorable Sereka nti tusonyiwe byewali otugamba byali bituufu kwe omusajja bamwagadde afudde oyo yennyini wayiswa mufumbiro Segirinya yafa agambye mufumbiro talinyanga ku ntaanaye bannanga omuntu akuwala nanga olwadde takulinda kufa n'akwagala batakwagala omuntu akuwala nanga oli mulwadde
tofanga najja mbu kati mbu mulungi. People just evil. Abantu just mutya bagamba nti babi. Omuntu Segirinya yalwala akakasajja kawayiswa nga katambula radio ku radio. Oyo si mulwadde. Omusajja yamaze kufa. Kati kaina the moral guts. Manedda nali sibitegedde. Really? Kiringanga Kasuku okungamba mbu yalwadde n'empakana. It's like today Kasuku ne banga ati mukwano gwo Kasuku yalwadde. Nenyera ngamba si mulwadde mba mwagala. Abantu mubagamba amazima people evil. Wano Segirinya mwali temwagala bamuti. Impuga yagenda n'ateesa. You remember that story well. NUP yali teyagala Segirinya ave mu kkomera. It was Impuga. Bane muyiga okusiima ku bantu. Naye Impuga ayambye nnyo Segirinya n'okuva mu kkomera yali Impuga. Kati baleese obusuuti ba Bobi Wine. Nga naye mu kuvaamu ali temwagala aveeyo. Barabuuzanga Segirinya avudde mu kkomera. Ebyo tebirina makulu, tetubiwa makulu. Really? Hypocrisy? Mwali mwa omusajja afiire mu kkomera. Kati gwe mwali mutaagala Mpuuga ye yagenda. N'ateesa ng'akyali leader of opposition ne batta Segirinya. Nga NUP tebaagala. Mulowooza twerabidde. These things are documented. Bino byonna byaliwo biri on record. Those guys never wanted Segirinya to come out of prison. Leero be bakuliddemu amaziika ge. Banne kankyuse mu ddaame lyange. I've changed my will today. Eddaame lyange ndikyusizzaamu. Liwa maama wange obuyinza. If I die, you just go to my mother. Bwasala wonziikibwe olwokusatu munziike kwolwo. Njagala ndabe mukwano gwange asiiwuuka empisa. Mbu njagala nnyo okusinga maama wange awe tujja otandikira. Teri muntu akwagala mu nsi kusinga maama wo. Waliwo ekifaananyi kye baakubye nga maama wa Segirinya yeebase kumpi n'omulambo. You saw that photo when Segirinya's mother was sleeping near the dead body. Nga ba Bobi Wine bali magere beebase bagolola masuuti. Nenga maama wa Segirinya yeebase kumpi n'omulambo. Teri muntu akwagala kusinga maama wo. Bino byonna ebitiibwa bye tulimu byansi. Member of Parliament, Minister, tebiyina makulu. Kubanga tugenda nabyo. Bino ebitiibwa bye tuyina byansi bikoma. Naye maama we ye muntu agenda okubeerawo ne ku ssaawa esembayo. Wano bayita mikwano gyongo ofudde. Basooka kulya mmere bakwano bo. N'okunaaba ne banaaba. Abamu n'emuloogi bagenda. Bajja lwaggulo. Nobody is bigger than your mother. Ero omuntu bwagambanga gwe kankubuulire nti yawukana ne maama wo aba mubi nnyo. Ne Bayibuli ekyogera. Nyoko bwagamba ofe kituufu osaanye ofe. Ne Bayibuli ekyogera. If your mother says you die, you are a bad person, you have to die. Kwanga munsi maama wo wakuvaamu oba osigazizaani. Munsi eno maama wo wakuvaamu mu butuufu oba osigazizaani. Oba owewuse oba osaanuuse. Munsi eno tulina emikisa esatu. Tulina emikisa gya church.
konfirmasiyo biki ebyo bye tusoma tulina omukisa ensi gwetuwa tibwokolera abantu ebirungi bakusabira naye tewali mukisa gusinga gwa maamawo maamawo ye muntu asobola okukuloga nga takoze eddagala just kigambo bugambo. Your mother is the only person who can bewitch you nga talinye na musabo. Tukabyanga nnyo kamaziga mu bintu byonna byobanga weebawala ku nsi kuno tukabyanga maama w'amaziga kubanga kyo ke kabiriti k'oboosigazizza nendabye maama wa Segirinya n'amaziga ne gampitamu wakeera n'ozaala omwana mwana bakositole ya Segirinya bye yatunyumeza nga akyabeera mu kyalo. Segirinya yajjira na ku mmotoka y'amatooke. Mama wa Segirinya yayagadde Segirinya mu bulamu mu bulwadde ne mu kufa panga yamujjanjabi. Mama wa Segirinya yayagadde Segirinya mu bulamu mu bulwadde ne mu kufa. Kati gwe oyo omukyala ayina bulumi ki ng'ojja okwata amaziika g'omwana we ng'ogazannyiramu ebyo lwiri ng'oleeta ebyobufuzi ku maziika g'omwana we ng'ojja oleeta obusuuti bwo kuba oli principal totegeera ng'ojja oyawulamu famire. Tubeeremu ak'obuntu, tubeeremu ak'obuntu, tubeeremu ak'obuntu. Nze Junior sina kyendi compared to my mother I'm nothing. Nze mamange ne bwankubira essimu newemba mu meeting etyanjikwata kwa byonna ebyensi tebiina makulu bitumalya mbwerere ffenna tugenda kufa. We are all going to die. Seirwa kyensi ebamazeemu bannange ekituufu kiri nti ensi eno teri agenda gikungula. Ebyo bimwegulumiza for nothing. Segirinya n'obubaka bwa parliament tabumaze nako. The man has not even finished to be an MP. That's God. Oyo ye Katonda ayolesa amaanyi ge n'akulaga nti ye mubazi is the last planner. Obalabala Katonda ye planner asembayo. Mwesudiza nnyo mune mwepalawuda Katonda ebyebitiibwa abikwambula within enensi okujyamu katekitwala na katikitiki. To declare you dead, it doesn't take a second. Nga guweddemu nga omukka guweddemu nga ne bw'oba ne ssente tebikola. Nze taata wange we yafa omusawo yaŋŋamba ekigambo kye sitajja kwerabira. The day my dad died, dokita yaŋŋamba, Junior, there is nothing we can do. Tewali kye tusobola kukola. It's over. Be with thee. Do you know a person telling you that it's over? Even if you have money, even if you have power, even if you are who, it is over. And that's a bitter reality. It takes your mind some time to believe that it's over. So tuwe abafu ekitiibwa tujje ebyobufuzi ku maziika mulindeeko abafu bammwe ekisinga okunyiza mwe mufiirwa temubikola. Bobi Wine afiiriddwa ewaabwe tabikolerayo, taleeta baana, taleeta bendera
ne bwawulira nti oli yafiiriddwa is a hypocrite. Sajjako kabi. That man is bad. Sajja kankwe. You can't disrespect your friend to that extent. So byebyo bikwase ennaku naye abantu babi tubeegendereze. Abantu abamu si mikwano gyaffe batwagala tufudde. Kibi nnyo naye nga nsigadde nsaasira maama wa Sseggirinya n'abaana ba Sseggirinya kubanga bato bambi. Those kids are innocent. Abaana ba Sseggirinya bali innocent. They're very innocent souls. Tata waabwe afudde abalese bato abaana bagenda bonaabona. It's very bad. It's very bad. It's really disgusting. It is a shame to mankind. Era mwenna abakoze ebintu ebyo ku maziika. You a shame to mankind. Muswaze ekitiibwa ky'obuntu. And I cannot associate with you. Sauda Madado obadde mukwano gwange, but you are a very disgusting woman. Sauda Madado, you are my friend. But olabika oli mulwadde wa bwongo. You can't do that. You can't fight with anybody's family, really. The family is in pain. Do you exchange words with them? Because, no. Let us, to family z'abantu ekitiibwa really. Bobi Wine n'empuuga musobola okwesanga ne mwekuba. Bobi Wine omanyi empuuga waasula. Why don't you find him and you beat him and it ends there? Okusinga omusanganga ku mikolo, Bobi Wine, you know where empuuga stays. If you have differences, gende wampuuga mubimale. No, it's too much. Nitweza sanga muntu kuziika ku mikolo mulinga bulwa bits. Ate mpuuga akusinza okutegeera. Mpuuga does act mature. Era mpuuga leero ofunye credit mpuuga. Leero weyisiza ng'omuntu omukulu. Toyombye, tolwanye, ate ne family ya Sseggirinya n'ekwebaza. Mpuuga leero credit ogitutte bambi. Ne lwakwadde mpuuga sikwagala. But today you have acted mature. Leero weyisiza ng'omuntu leero weyisiza ng'ow'ekitiibwa mpuuga. Today you have shown some class. Nakwadde era sikwagala naye maama. Sajja bite libulako kalungi leero mpuuga. You have scored. You didn't fight. You didn't abuse. Abaana ba Sseggirinya beebazizza mpuuga mukyala we ne maama wa Sseggirinya. Kati oba principal amagezi gazze. Awo nga nvuddewo mwalabye bu video busatulatinga. Government ya Congo yakubye abaana abasoba mu 10 amasasi. Abavubuka babasalidde gwa kufa. Bu video mbulabye bungi nga busatulatinga. Government y'eggwanga lya Congo yakubye abaana amasasi 17 170 youth babakubye amasasi ne babata. Kino kyaddiridde abaana abo balumba olubiri lwa president wa Congo. Balumba state house ye Congo omwaka oguwedde abaana. Bagezeeko okuwamba government ye Congo ne bibalemerera. Balumba n'ennyumba ya minister e Congo abaana. Bali bakulembeddwamu abamu bali ba America. Sa America ne bali ba America. Abakulemberamu abaana be bakubye amasasi. So we balumba government ya Congo ne balumba olubiri lwa president Tshisekedi owe Congo. Kyamukisa mulungi president teyalimu. Naye amajja agakuma president we Congo
gabalwanisa era ne gabakwata kati government ye Congo yabasalidde gwa kufa kwe kuba amasasi bonna all of them n'Abamerika basatu abali bakuliddemu okulumba era government ye Congo yagambye nti lwaki ebakubye amasasi bayigiriza abavubuka abalala ti government tezanyirwako. It was a message ku bavubuka ndoza namwe abastruggle mwakifunye gwe principle Bob Wine ndoza nayo wakitegedde. You can choose to play around but don't play with this with State House. Ostegedde gwe principle ebyakoleddwe Congo nawe funamu ekyokuyiga. State House tezanyirwako bogirumba ne bakwata ne wobo jita kumpi era bagato toyimirira tewe kubisawo kifaananyi. So bye bivudde Congo yabana 170 batiddwa oluvanyuma lw'okwegeza begeza mu kuwamba government ekivunwa treason bali amwensi yabo olukwe. So ensi yonna yanyoleddwa. It was really bad. Naye every action warrants a reaction. Every action must have a reaction. Tuvula omusajja yasomesa physics yagamba action and reaction are equal but opposite. Muganda wange kolanga byonna bavubuka bannanga abandaba mukole byonna naye bambi temugenda nga mu buyeekera. Tewaba muntu akulimba nti kwate emundu olumbe State House bannanga ekyo tokikolanga oba ogenda kufa. Munwe enjaga zammwe mulye amayirungi gammwe mulye ebikoola byammwe tolumbanga State House. Nobody should ever lie you. Tojja kuddanga oli mulamu. Tebakulimbanga. Tubeere no ku social media Museveni gyoba omuvumira naye teweetantala kugamba nti kanyende entebe nombe Museveni tojja vayo ng'oli mulamu. Kati n'abo abaana kyekyabatuuseeko mu nsi waliwo bye batazannyirako. There are things they don't joke around with. Ngera oba ogenda kikola soka gula sanduuke awo tewaba jokes. It's life and death. It's life and death. Chuvula ibanga President Museveni lyafugidde eri emyaka 4 tolyangayo nti State House bagirumbi. President Museveni yakatufuga emyaka 4 wali owuliddeko nti waliwo amasasi mu State House agabaluse awo tebazanyirawo. Don't joke from there. Era State House yentebe wobo giyitako ne speed yongeza. Increase the speed yogwereyo. Don't joke around. Awo tewaliwo point of no return. You will die. I promise you will die. You will die. Ogenda fa. So mwena abagala okigezaako rest in peace in advance. Eche Congo mwakirabye rest in peace in advance. Mwena abadde bagala okigezaako mulumbe President Museveni entebe. Rest in the city but rest in peace. Momole mirembe nga temunaba. Eranze bwe nali munupu abaana bajja Junior tugende tulumbe State House. Me son of Mirundi. Nze nebanga nti Museveni ajja nsooka kudduka
n'amala okuyitawo. Nze even when I'm told that General Museveni is coming, I park my car side nsoka parking abbali nampitako. Nze njagala obulamu, I want life. Sajja mbeera mu lodge ngende nfiira obwerere. Nze Museveni w'abaali sibaawo. I can't be where the president is. Sibaawo awo. Nze naawe ku ministry egamba batuyise simanya president nze mba mulwadde sigenda kwekiddako mba nkimanyi. Sesembereza wali SFC. Nze kasito ngamba nti SFC weri sijja. I don't want to get connected to SFC anywhere. Era nze n'emikwano gyange egi SFC nabawe essimu yaabwe privately. I don't want anything concerning them. I know what they are capable of. Seetaaga. Nzera Junior obo yagala nkublocking. Ngamba nti okolamu SFC kublockingira sina kyenkwagaza. Nze one time nali ndi muvuga emmotoka nga president ajjanga simanyi. Abe SFC ne banyimiriza ne bangamba nfukamire. Nagamba gwe nali naye fukamira. Abe SFC bangamba ko nfukamire. Sata wana nakubagamba nfukamirirawo. I even had to kneel down ne nebakane once. I comply immediately. Nzo we SFC bwasanga nangamba Junior weyambule sati njambulirawo. Sibuuza kirala. I first do. I'll ask later. Owe SFC bwagamba ng'ekintu sooka okikola ojja buuza edda. Leka. Nze my dad yannyumiza ng'abo abasajja. Remember nze tatange yali akola mu State House. Yannyumiza SFC n'entya n'okutya. Sibaagala we bali. Sisemberawo. Sajja kuba essasi mu kabina. The man can shoot you in the buttocks. All for nothing. Mbuba sharp shooter. Mbuba amasasi bagakuba mu bubina. Banange. Essasi ly'omu kabina liruma. Bana aba police bo they are good people. Kujja some police officers batamivu. Era obanga oyogera n'owa police soko olabo batawunya mwenge. If you womulira nga awunya omwenge tomukayanya. Aba police abamu batamivu. Bobanga ogenda oyomba n'owa police soko owunyiriza oba awunya omwenge. If he's drunk, don't shout with him. Kola byayagala. In fact, genda ku police station. Ekiba kubya amasasi aba police abamu batamivu basula mwenge. Kati ojakayana n'omusajja nga yatamidde akube essasi. Kati nzo wa police nga nyendo kayana naye soka mga afande come here. How are you mpuliro bawunya omwenge? If he's drunk, don't bother to quarrel. Soko okole byayagala. That's how you will survive in life. SFC ni full Special Force Command. Era nabalabye wano. Mbu Gaddafi ye yabadde akuuma State Minister wa Internal Affairs mu kivulu kya Spice Diana. Mbu ono Gaddafi owa Nopo mbu ye yabadde amukuuma bakulimba. Gaddafi yabadde takuuma oyo minister. Omanyi gwe ekyabadde ebweru gwe. Oyo minister oyo General David Muhoozi oyo wa Internal Affairs. SFC yabadde ku Serena ku kivulu kya Spice Diana.
Mwerwa kwa ka video mwalabya atambula yeka. Olozadde yeka. Gwe. SFC yabadde bweru. Ngozo ga president yaliwo. Mama bankebedde nebisambi ne babikebera. Ku kivulu kya Spice bankebedde nebisambi ne babikebera. Gwe oyo musajja mwamulaba mbu atambula yeka. Ye temwalaba. Abali ku kivulu kya Spice babuze n'enguudo bazisalako. Protecting oyo General David Mohozi. Bali bweru. Mama ngemizinga jewanise bwejiti. Is it related to the first family? Nali manyine president yaliwo mu kivulu kya Spice. Security yali wabweru. Ndabakebera nebisambi ne babikebera. Kubanga I remember najja ne chupa y'omwenge yasigala ku gate. Era bwindaba ababyogera Busimanya oyo muvubuka Gaddafi mbu yabadde akuuma oyo minister. You don't know what was there. That road was closed. Oluguudo lwa Serena bali balugadde. Ngemundu eziriye bweru. Banange waliwo n'omusajja era gwe nalaba. Musajja munene mu police bamujjako emmundu. Nobody had a weapon. SFC ya disarminga. Oyo state minister wa internal affairs General David Mohozi. The guy has security. Banange. Bankebera. Emotoka yange ne bagikebera nze it is rare to check me. Natuka wali kuserera ne bagamba nze Junior banganja Samire muri. Munanga ate serebu gwe bamanyi. Ntuka ku gate ya Serena nzija y'omutwe. Ndoza abe SFC omusajja nga ya Samira muri. Get out of the car. Nabavaaka abo. Gomanyi nti Junior bulijjo manyi ndi serebu. Bampa levo baba. Banga ya Samira muri. Mbu amutamale mirundi Junior. Omusajja we SFC yangamba so what? Wali we introduce nze ko omuntu naga so what? Nga tebimuli atabimanyi. Banange obwa serebu nabo vuddemu. Ne bankebera emotoka ne bagikebera bankebedde ensigo. Lwiri Namga afande it is me Junior ng'omusajja tampuliranga nako. I felt embarrassed. Yake tubeere no mbasiru bannaffe. Nali manyi buli omu amanyi naye maama. Sajja nga so what? Binkwatirako wa. Now whether you are who, whether you are who, we don't care. Get out of the car. Era nze singa Spice dana tewali mukwano gwange nali nkyuka n'enzirayo. Nero akwa Spice nkwagala nnyo ekivulu kya Spice kyanyuma. She had a good performance. Spice dana bambi concert ye ya nyuma. Era manager Roger nkwebaza nnyo bambi. You really had a nice performance Spice Diana. Ebyo byokuyimba Spice abisobola. Si wakusabirwa. 10 years Spice Diana nkutumeddeko nnyo my sister. Njanya abakyala abakoze. Njagala nnyo abakyala abalina kye balagawo. So Spice Diana, God bless you. Abakyala abalina kye beekoleddewo. So manager Roger bambi nawe tukwebaza. Webali kwagala muyimbi waffe. Manager Roger oyo mukwano gwange.
is my good friend. Simuyinaako buzibu. Yes, omuliro gwayokyezza America, ekibuga Los Angeles, California, omuliro gwabokyezza. Simanya gwazikidde oba gukyayaka. Abafa abali mu America mu kibuga Los Angeles, omuliro gwazikidde oba gukyayaka. Is the fire still on? Kati nombo banoonyereza omuliro bakuma mukume. FBI egenza okunoonyereza ng'omuliro bakuma mukume mbweriwo kampani eyagukuma. Panazitubula ebintu bya America binnumya obwongo. Munnanga omuliro tegwakwata bukwasi bakuma mukume. The fire was started by some company. Byebiva mu America. Mbo company. Obambi bawe. Manange America yeewuunyisa. Munnange ekitongole kya America ekikesi kyagenza okunoonyereza mbu nga bagamba mbu omuliro bakuma mukume. Mbu eriwo kampani mbu ate seemu mbu kampani nyingi mbu zaali mbu zaagala zookyewo mbu zitwalewo mbu kampani mbu zaayokya webigambibwa. Ebintu bya America birina theories kubanga gwate wamma omuliro ogukwata bwe gutyo ne gubanga omuwendule. Omuliro ogwo gwalimu abanene mu America mbu gwalimu abanene nga bwolaba ffe naffe tulina abanene wano nti ne America naye eriyo abanene. Oba baali bafu olw'okuyita Pastor Mondo. Pastor owange kulikayo mu kuziika tutandikireeyo. Owange okuziika kukuwedde ekisookera ddala n'ekyokubiri nti olunaku lwaleero okuziika kwa Segirinya kwa byafaayo kubadde ne reception 2 eya Mpuuga n'eya Nuupu. Omusajja akoze ebyafaayo bye bayita ebyamagero nti Mpuuga akoze yeeyiye ate maama wa Segirinya abadde ku Segirinya ng'ajjanjaba Segirinya aswaziza Banuupu agamba nti bannange omusajja ono abadde ku sayidi yange nempulira nga Banuupu basiridde. Kati abo abalesaawo abatadde awo mu masanganzira omanyi kye bayita okwokya oyo yayokeza Banuupu bookeza kubanga maama yasalawo byonna ku Segirinya yatubulira ekituufu. Kakati bw'aba agambye nti oli abaddewo from the word go babano balole babigambo kati njagala abantu bategere kiri kye twabagamba ekituufu nti Segirinya ababadde bamuliko babadde balala nnyo. Babadde balala omukyala waaviirayo n'agamba nti neebaza mwami Mpuuga ne bakola ne reception ngandala. Sauda Madada n'ayagala maama aleme okugendayo era maama n'agendayo. Kitegeeza ki? Bano Banuupu basigadde mu masanganzira. Trust me. Ekyokubiri Mufumbira bw'aba agezaako nti abakawempe babasirwala ne baleeta Mufumbiro bajja kuba bookeza mujja kuba mwokeza. Kitegeeza ki? Mugenda, you are going, all of you are going. Ne muleeta Mufumbiro mu parliament mwena mugenze kubanga omusajja oyo Segirinya yakkiriza okubanga atuula nabo ne Mufumbiro olw'ekibiina abantu okusasika kubanga Segirinya n'ekiwayi kyali atwala ng'era kigenda kugwera ne Wampuuga in the long run.
kakati ne bakitegeera nti leka tugirisaminge ne batuza Segirinya ne bamugamba nti ne kati katutuule eno tulabe mutabagane wano mu kamera tulabagane tukweze muko kyovola nti principal akubye campaign indirectly ng'agikubira mu fumbiro naye nga tekwatayo response ebadde negative kubanga abantu b'ekawempe bagezi era bategeera nti bwakire baleeta omuntu omulala naye nga si mufumbiro tasobola kufuga kawempe ekyo banaakikola bajja kuba bajooza b'ekawempe bajja kuba batuuziza lwaki Bobi Wine alwanidde omulambo alwanidde kubanga z'empisa zaabwe that is their character and that's their true definition of who they are kyovola nti ebintu bya Mpuuga bibadde executive Mpuuga has been so wise ndaakoze ebintu nga tebiriimu ffujjo nga temuli kulwana speeches zibadde za mirembe tenti za mirembe okuchoma ennyama bagichomeza abanywedde banywedde abalidde akati Mpuuga yayiseewo abakubye bali kye bakoze abalaze nti badandali balwanyi bayaga ate n'abalaga nti tebayagala gano ge mazima Nopu teyayagala musajja oyo yagyesibako obuswidi naye kiraze kugamba kividde ekifaananyi kyonna Mpuuga kyabadde ayagala kivuddeyo bonna balabisiza kirizo bagamba balabisiddwa naye nga batta omusajja battamutte mukirize mugaane ndi bya huligani tebikyakola ate gye mugenda lwesiza Nopu zigenda kukkira ddala zibere ku zero ekyo mukikirize nti kigenda kubeera bwe kityo ne Segirinya lwokubanga nti afudde tayogedde nga teyali kodinga naye nina amawulire genfunye Junior nti ayina buli kodingi wano wareddewo okubiri wano nga naatera okufa yakwata n'ayita omwana bamuyita Jamiru n'alikodinga ebigambo bye byonna kumala naku 3 ng'abirikodinga bagenda kubita mwe mugenda okumanyira nti Nopu eri mumatiga Segirinya yafa yerekodinga yakola naku 3 ng'alikodingira dakiika 3 n'awummula bazuukuka ne basaako kamera n'ayogera endowooza ye yonna gye yalina okwogera yayisementi kubanga ebigambo bino abyogera nga kave Nairobi ng'asobola okwogera obulungi naye kakati ebiganye kakati ebivumu by'abalalu bano ebintu bigenda kubeerawo naku 3 ng'alikodinga dakiika 2 niyeebaka dakiika 3 n'awummula ebigambo bino gyebiri Jamila agenda kubireeta kakati awogenda okuwulira abaana ba Segirinya n'omukyala ng'ate babadde wa Mpuuga andi kubanga Mpuuga yabadde agabirira Mpuuga yabagamba nti bannange nze nteekamu akasente bano Nopu nga bakwanda kola public publicity naye nga Mpuuga yabadde ateekamu kasente Mpuuga yabadde alabirira omusajja Mpuuga yapushinga omusajja ajje Nairobi mu Aga Khan Hospital Mpuuga yateekawo embeera Mpuuga omusajja bwe yava ajjukira nti bwe Nairobi abaana no baagala kukikwatako naye ng'ekintu kino kyo kyali kyayiika abantu kye batanaakumanya nti Nopu yayiika munda kyemulaba kyakungulu it's a shell publicity naye munda yayiika it's a lame kati ate mutiira na bwereere munda yayiika twe twagala kugirabisa naye munda yayiika system yayiika finances zayiika obwali buve Netherlands bwayiika obwali buve Canada erikubo lyakoma kati yasigala kubeera nga ye tour company etambuza abantu kubatwala ebweru Nopu yasigala kuwaki tour company wekubye ekifaananyi ng'oli mabega wa principal ng'oyimiridde ogende Canada okaaboga ndi banoonya era nzuno mbadde nkumu omukulu ofuna ebbaluwa $15,000,000 kuva ku kitebe bakuwa recommendation nti bakunoonya ofuna ebipapula by'abalooya ogende Canada bw'otuuka ku booda wali osalendalinge obiweeyo bibire ku record Museveni is torturing me bakuwandikire ne story okwala abantu bwetu
Bwembulira omulimu munene gwekola oguli transforming kakati gweka kuzambo no perimeter kubanga ezimba structures nga zigenda mu byalo gwogiraba nga ekyazimba ngena structures eyimba Gwembulira Dibu Bwone ayogera ku bantu bo mu kyalo abe Masaka abe Nakabulemu. You tell me. Mbulira gwe. Mbulira Dibu olideko Nuupu nderi Kasese. Mbuza gwe Junior. Bas. Titugenda mu kalulu. Museveni wamulabi yatandise kutambula. Yatandise okugenda mu byalo. Yatandise okugenda ali mu up country. Museveni amaze ennaku 73 out of Uganda after Kampala. Ali mu myala, ali mu matooke, ali mu lumonde, asomesa abantu engeri y'okuyiga n'okuyiga ebintu. You people, are you okay? Muli bulungi taata. Kati bwe mbulira structure egenda okuba ng'erwanagana nani ne Museveni. Teina structures wansi, ani agenda okubalonda abo. Naye mukyayagala buyimba, mwagala kulimbibwa, mwagala kusuulibwa. Museveni amaze 74 days out of Kampala. Muzo yakajja Kampala kukola ebintu bina kusinkana ba president lukungana lubaddewo nga lutaba East Africa nga lwogera ku agriculture abadde busy n'abalimi ali about out of the country, out of the town. Mwabalese mu kibuga mwekalakasi mukole mukola kakati byenkugamba gwe njagala ombuulire Sauda Madada omulamba abadde agulwaniranga ye character kyekifaananyi kyetulina abo bagala okulembera Uganda abalwanira emirambo. But you think Uganda is for fools? Mwe mulowooza Uganda y'abasiru naye kambabuuze mmwe abeera kuno ku internet n'abeere bweru kubanga abawagizi bonna bali bweru. By the way abawagizi ba Nuupu abasinga bali bweru, bali out of the country. Naye kambuuze bana baganda baffe abali wano kuno ku mukutu mwe mulowooza nti Uganda yakufugibwa abantu balwanira mirambo? Because bwati musobola kutuula wansi ne mukanya you can have one lumbe. What are you showing? Kikyogeza akulaga it's very bad. Ekifaananyi kyebalaze kirala ate abantu babatya kubanga babalowooza nti basobola okukola effujjo naye ku luno bakoze n'empisa. Ekyo njagala kubeebaza abavubuka ba Nuupu leero bakoze empisa. They have done some good work kusinzira ku expectation bakozeewo waliwo akalungi ke bakoze. Abo nabo tubeebaze. Parliament yebadde mujjanjaba $1 billion ya Uganda. Ebyo tebasobola kubyogera, ebyo tebasobola kubyogera. Bills tebasobola kuzoogerako, entambula tebasobola kugyogerako, ebyo tebasobola kubyogera. Tebasobola kubyogera. I'm telling you. Okutiisibwa kuteeka okukoma ng'egye batiisamu abantu. Ebyo munda yafa n'abakola ebintu bino balifa. So bothered going back nga tugenda ne mu kalulu tolina structures, to building structures. Olago, where are you going? Olago, where are structures? Until you put structures noziteeka wansi. Kati abaana ba Segirinya ani agenda obalabirira? Kuba principal talina ssente aba abalala nga tebabalabirira. Balabira balala abakawuma twabawulira kabambi amongi wasazeewo alabirireka. Yes, but she's done good. Ekyakikoze yeebale. That is very very good. Naye akikoze ng'omuzadde. Omanyi all of us were here. Museveni tukimanyi nti aluddeko mu buyinza. But I want to tell you nti Museveni is a parent. Museveni muzadde. Museveni muzadde. Ate si muzadde nti wa family yokka. Muzadde w'eggwanga lyonna. Museveni is someone who tolerates every nonsense. Wewalijja president nga tatolerating. Bantu mwe mulijjukira ebigambo bino. Time will come and you remember. Wekongo yabakubye masa. 17 yabakubye. Kyabamaze. Kati oyo abantu tibabiraba, bino tibabiraba. Balaba Museveni oli taata asonywa biri atambula. Bano tibabiraba. Tibabiraba.
tebabiraba owekongo yabatadde ku biti taata n'atokose emmundu n'agamba gye zikakebe n'abaana batambula nazo ku mmotoka tezikyakuba n'amasasi ziyita buyisi mu bugombe ozirabako ne basipiika olina ne baminisita tizina mulimu gwe zikola. So tuba tunulira ntubagamba nti no mweddemu amagezi mudde mukola ebintu byemukola be real mukola ebintu bayamba structures of the party, structures of the system, structures ezikola. But today I've been so much blessed nti abantu bano tebalwanye wewa balwanidde omulambo ne tebalwanye n'abantu ba bulijjo ate tebamenyeemenye ebintu bakoze empisa. I'm very happy about that. Mpuga yayoleseza makyute n'agamba nti wati mutwagala tubeeraawo katugende tuddeko wano naye awo ge bayita amagezi abantu abamu tibaagala kukiwulira. They don't want to hear that. They don't want to hear that kind of language. Baagala kukola ebintu ebyonoona naye katubadde obudde. Let's give them time. Tubawe obudde. Tudde ku kye California ndowooza. California amayumba gaayidde. California bwetwogerera abantu b'e California munnange Junior nga baserebu bafiiriddwa amayumba agali 137 million. Naye buli lwe bagenda okutereeza ekibuga to rebuild it kati wetwogerera pulaani ya California yenna Pasadena n'awantu awalala ojja kutunula nga bakoze pulaani empya gye baayagala okukola. Oteekwa okumanya nti ebyo bagenda okukyusa ebintu bakyusa ebintu according to their plan. Ekintu kino olaba president bwe yagambye ndi agenda kusasula biri muntu yenna eyafiiriddwa property. Wakiwulidde ekyo? Kitegeeza ki? Tebagenda kugula the same land, bagenda kusenguka. Baddemu baredesigning ekibuga ekyo, baddemu bateekemu another new structure. Bakugambe nti bakole report aba fire brigade. Bagambe nti twabula we Twitter, twabula we tuwuse ennyonyi kubanga this and this was happening. So in rebuilding a new house, this must be done, this must be done, and this must be done. Kitegeeza ki? Ba contractors bagenda kufuna sente. Wanji? Ba planners b'ibibuga n'amayumba bagenda kufuna sente. Gwokiramu obuzibu abalala bakiramu sente. Kati nga bw'owulira nti waliwo abanene Uganda nti abanene baagudde mu bintu, abanene bakoze kintu kino, bano abanene beeno bo bakola ne basaanyaawo ne bazaawo n'okuzaawo. Kati president nga tanaba kuvaawo sente yaziririzinze dda ezigenda okuzaawo buli muntu yafiirwa property. Abanene b'omu America bo basaanyaawo ne baddamu ne ne baddamu ne barestructuringa. Ne barestructuringa ne bazaawo buli kintu. Gwe kankubulireko eno system eri global. Omanyi akatale komowino nga gye bakakolangamu bwejjukira kuva ku muzeeyi nkajja Kayongo OTT okajjukira nti baayokyanga ne bookyawo ku paaka ne bookya ebizimbe bimuzibe n'abalala ne bookya ebizimbe ebyo bistructure ebyo ne babyokya. Enkeero mu basajja balaba najja n'agamba nti naguzeewo. Eno system eri naawe. Abagaga nga baagala ekintu naye nga baavuuligale bye bakirimu kye bakola bakyokya. Bo ne bajja ne bagula. Bwe tunulako wano Owino abantu bandivudde mu Owino akatale k'Owino kandibadde katono bwe katyo. Kankubuuze gwe Junior. Abantu abali mu katale bakyalimu bali eri ku mbuzi baliwa. Ekibuga kyoga abakyokyezza bwoti bakimaze
ekibuga kyawedde ekibuga kiramba kyawedde ate ebyalo sina kibuga ekibuga bakirese omuliro gwakutte byalo naye mwenye ebyalo by'omu America bibanga ebibuga kati that is what is realistic, that's what is a system. Haugie mazima ebibuga tibyakwatiddwa kunyu naye ebyalo naye eyo system eyona system ekola mu nsi yonna nti twagala katale ke nakawa katukooke tibabwokya bulijjo omwavu waali mwoke yokya emirimu gye gyakola omusasule baba bimala okujja baganda omuliro gwakutte omuliro teryagubanja kubanga it's a natural kind of an accident. Kati kyogamba nti abanene b'omu America be bagukumye besazeewo ekyo nkikubuulira ndaabo kiteekubanga mweguli omukono kubanga buli muntu ayogera bibye naye nkubuulira watakubeerawo omunene watakubeerawo abanene baplana kuba kati ebintu biringa bibiri ebigenda okubaawo abasubiddwa ebintu byabwe bagenda kubasasula teryafiirwa mu America teryafiirwe insurance sasule ekyokubiri tebagenda kuddayo kusulaawo ennyumba bwe zaayidde ate baddemu bagiirewomu nabo baatidde bagenda kusenguka automatically by the fact nti bamala okubasasula ssente agati ate omuliro gwokubiri ogujja guyinza okusaaga nebalise ettaka lyabwe liiryo kasenguke bagenda kubasengula bagenda kusenguka ddala baddugavu walensi zigenda sasula akasente kamanya akalyawo memulaba muliro tetulaba ssente abasajja bagenda kusasulwa America tonna ekyokulanga tukiinsuwalinze nange singa mbaddeyo nebijja ebyange naye wano ennyumba yojja ate wano timuinsuwalinga bintu we don't insure properties naye abantu bali bainsuwalinga fire bamuinsuwalinga death education byonna babiinsuwalinga they insure everything naye muli awo mulwana olina akalala koyagala ntangaza ensi ku bantu bana bali wano nkutadde pastor sinkanenkya bye Junior is Excellence Kagame yayogedde ku M23 tieva Uganda ebyo sibimanyi ebyo ebya M23 saagala byogerako sibimanyi